ebitongole bitano okuva mu ofisi ya Prime Minister bye byavuganyizza mizannyo omuli omupiira ogw'ebigere, okubaka volleyball, netball wamu n'emisinde. Emizannyo gino egyazannyiddwa ku kiseera Kavumba ekitongole kya Refugee kyawangudde muzannyo gw'omupiira ogw'ebigere nga baakubye aba executive mu penalty ku goal 3-1. Mu volleyball ekitongole kya Refugee kyakubye ODM ku bugoba 2 ku bwereere. Omuzannyo gwa netball gwanguddwa aba monitoring and evaluation nga baakubye aba executive ku goal 5-1. Emisinde egy'akafubutuko gyawanguddwa aba Refugee nga baddiridwa aba executive nga ba ODM be basibye kira. Guno gwe mulundi ogusoose emizannyo gino okuzannyibwa nga girina ekigendererwa ekyokugatta abakozi abakola mu ofisi ya Prime Minister mu ggwanga lyonna. Ofisi ya Prime Minister edda erinnya teryali ddungi, tugezaako lizimba. Abakozi tufunye bapya, abantu abasinga obungi bazeemu bapya, tugezaako gizimba tulabe nti abantu baddamu amaanyi okolera gavumenti. Abanguzi emizannyo egy'enjawulo baakwasibwa ebikopo wamu n'ebirabo ebirala ku nkomerero y'omwaka guno.